y'omu bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Ekizibu kya Uganda kiri kimu, Yoweri Kaguta Museveni bana balala akozesa abakozese. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Museveni akozesa amaanyi n'akozesa ssente. Ssente ezo bwe zijja n'aziteeka mu bantu baffe. N'atagetinga abakulembeze mu mmwe. Bakadde bange mbasaba mulusabirangako. Mwena abali wano basaba mu byonna byonna tubebaza obuwagizi ne munteekangako mu ssaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Telefina. Erinnya yenze Ssaalongo Kanka Kapita nze mutesiteesa omukulu nebaza nnyo ttiimu engazi ebeera emabega ew'okuteekateeka n'okusunsula biki bye tulina okubalaga wano. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo nga gigatta ku ggwanga era n'enkubagizaako bannaffe abaviiriddwako abantu ku maaso. Ffenno nga bannamasaka enkya lwerumbe olumbe olw'okusiibula omugenzi mu byobufuzi Mathias Mpuga lwe yeetegekera ye kennyini mu kyayita okwebaza Katonda olw'awatali kyatukoledde kubanga ffe nga bannamasaka tetukirabawo. Programu eno ekwatagana ku by'ekisiru ebigenda maaso mu ggwanga ebirimu abasajja abatayagaliza abana basajja ababaddewo okwonoona buli kaseera. Masaka lwefunye omwaganya n'Obuganda buno bwe bufunye omwaganya okwolesa ku ngeri gye busobola okukulemberamu eggwanga bakazannyirizi nga bajja ate oluvannyuma nga bayitira mu biwayi bya DP okwesogga ebibiina bya bannaabwe okubyonoona. Kyannaku nnyo nti nno mu mmisa eziteekebwateekebwa omulokole kubanga eyakuliramu ate okuteekateeka omukolo guno ku bipande ebinene bye baatimba. Mutimba mutya ebipande watali yadde kintu kye mukoledde bannamasaka binaaba bibuuzo nja kubyebuuza naye ate omulokole yayingirira ekereziya y'Obukatuliki ategekeremu emmisa aleke nga agimansidde agifukidde omusulu adduke ng'ebyo byonna bigendererwamu okwonoona Omuganda ate nga Mukatuliki munnaabwe eyabawa n'aboola kati nga ssaawa eno akabwa akasiru kamuluma entumbwe kabwa keweeyolera. Sebusiru bwa njoka bwe nnyini bwe tulimu nga bannamasaka obutta nnyini lubuto mwe ziri zo ne zirowooza nti zinaalama kati kino kyennyini kye tuliko njogerera mu lulimi Luganda olunaategeerekeka. Kantandike nga nkowoola ku bannaffe bannamasaka ntumiddeko abaana abaazaalibwa ewaffe Lwannunda eyo. Waliwo bannaffe ab'emizinga n'ebyalo ebituliraanye bino ebisigadde byatusala ab'Ekyanjovu Ekyera ab'omukamyufu Kamwozi ab'Ekitwe Enakiyaga generally mu Buwunga Saabu Kawunti. Bannaffe ab'Ekyanjovu eyo njogera ebifo ebisinga obungi nga byonna bwe tubyogerako twogera ku bifo ebijjuddemu Obukatuliki. Ndooza mujjukira enzimba n'enzimbe egwo omusingi kwe tuzimbidde eby'obukulembeze ebyo ebibadde bituyimirizaawo mu ggwanga lino kubanga osobola okwebuuza nti lwaki abantu balemera mu byobufuzi n'okwogera ebyobufuzi bye bisinga okusalawo enneeyisa ya society nangeri ki gyegenda okuddukanyizibwa nga bw'obeera n'omukulembeze omubi manya omutindo gw'ebyo ebigenda okukufulumamu naawe ng'eggwanga gugenda kuba gwa lunguuba gwa kiboggwe nga maama wange Masaka eyo bwe yaŋŋambira ddala nti guli wansi ddala nga ffe bannamasaka bwe tutyo puroguramu eno kyekwatako. Sikusoose busoosi kutumira bannaffe abali mu kitengeesa eyo naye n'okubajjukizaako nti enkya tusula mu lumbe tetuyina musika n'omusika yafa owa Mathias Mpuga. Luno nno is the last funeral rites ejja kusula mu lumbe lwa byabufuzi olumbe lw'ebyobufuzi bannaffe lwe bagezezzaako okugulirira. Gye buvuddeko awo nze nga Kanka kanzize mbagamba I have an alternative way of looking at politics nange nyina byenzikiririzaamu naye ate sikkiririza mu muntu asobodde asaanyawo omuntu kye yeekoledde. I'm a victim of malice as an individual nze ng'omuntu. Kiruma nnyo omuntu okulaba nga ataddewa omutendera naddala ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'erinnya Robert likwanaganya bulungi nnyo mu kitabo ekitukuvu ne Mathias. Ndowooza n'ekigambo Mpuga kyalibadde kikwatagana wamu n'ekigambo Kyagulanyi. Kaakati awo ne njogera ku Baganda ababiri omu nga ye yayola omulala omuluma entumbwe essaawa eno. Kyagulanyi yabateerawo omugongo. Kaakati akakundi kabannabyabufuzi abeeyagaliza ate nga nabo kyewuunyisa Baganda
abatalina impact nnyo okulaga ki kye batalina kye bataddewo batandise otuttira omulembe gwaffe kubanga ku mulembe gwaffe tubadde ne bannabyabufuzi babiri abeekoleredde nga buli omu gy'aligwa naye nga tuli basuubira okubeerawo okusobola okuddukanya omulembe gw'abaana n'abaana abato nga mbajjukiza nti population oba musinzira ku bibalo bya Uganda abantu abali wansi w'emyaka 5 be basinga obungi mu ggwanga lino. Programu eno ngenda kutunuulira nga bannamasaka losses zetugenda okuyitamu olw'okufiirwa bannabyabufuzi abalimu ensa ate nga luno ndowooza gwe gugenda okusembayo Ssaako n'olumbe luno etugenda okukuma okutagenda kubeera musika kuba situnnamufuna tukyali bamulekwa eyo ng'abakitaffe mu by'obufuzi bafudde abo betulowooza naye tebabadde na muganyulo tebalise bya busika kubanga bo n'amagezi gaabwe gabadde matono agakulembera ebyobufuzi naye ate era tebalina na be batendese tebalina muntu yenna gwe basobola okuggyako okweyagaliza n'okweyagala bo ng'abantu. Kaakati ate ku luno nga kigweredde ddala ndowooza tunaatandika chapter empya ngezaako okubategeeza ebintu eby'enjawulo bye tugenda okubanga tuyitamu mu puroguramu eno. Kantandikire wano. Gavumenti eno erumirizibwa nga nze omusajja eyakulira mu maka ag'NRM nakiraba nako nti kafulu nnyo mu kugulirira mu by'obukulembeze olw'okuba nti baatuula mu ntebe bakafulu nnyo balina ssente nnyingi mu kugula n'okwekkusa be baana baliwo. Tewali ke batabbye mu ggwanga lino ekituleetedde okutunuulira nti n'abaabaleeta mu buyinza yabakulemberayo kennyini bamukeese. Kakati obubbi buviira ddala mu mirandira omuti guno nga bwe guba gwa kusiguukulula mu nteekateeka ya NRM eriwo mbabuusa nti olina guva ku mirandira ate nagyo togirekaayo ne bw'ogiyira Dyson gyonna ogikukumbula n'ogijjayo n'osigaza omuti ogusalamu embaawo z'oggyamu mu muti guno osobola oziseresa ate ennyumba zisigaliraawo kukuuma amabaati mapya n'amataffaali agajja. Bwekyo kyekifaananyi kye mbakubira mu NRM erumirizibwa era nga bampuuga bano ne bwanika bazze balumiriza gavumenti obubbi. Kaakati kyewuunyisa ekiri e Masaka temukimanyi. Neebuuza Mathias Mpuga ne munne bwanika gye mwajja ssente zimugabaagaba nga obutiko. Ekiri e Masaka saawa eno temukimanyi. Obukundi bw'abantu obw'enjawulo naddala b'ogiwadde omuliro bandyemu byange ngenda namuli ondyamu namuli ndyamu ab'enkima abo bannamuli gye bali bataayaaya engeri enseenene gye zitaabala nnyo ze zitaagwa abafunye ebirerya e Masaka omubiri muggulirira abantu mbu bagende mu kwebaza Katonda olw'obuweereza bwa Mpuuga bwe tutalabye. Nandi kisinga Mpuuga yeebaza obuweereza bw'ayina emmengo so obw'ebyobufuzi naye ate kati tumujjukira nti no kwanika kwoza ngoye kwanika mu ttaka. Ssaabasajja Kabaka yali amusiimye ng'era musajja naggwano mu kwogerera naddala ku mikolo egirimu omutanda kubanga Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda y'omu ku bantu abasobodde okusitula n'okuwanika bendera ey'Obuganda eya bbulu n'ekitangaala white okusobola okusitula bannabyabufuzi era abasinga abo bwe baba tebeekonyeeko wa mutanda babadde tebasobola kuyitamu. Mathias Mpuuga Mukama Katonda yamuwa omukisa ogwatandikirwako gwasiiza ettoomi n'okumaala obusa. Saawa eno nga ndowooza mu political limbo mwali mu limbo yennyini efaananira ddala wali we yagula essomero nga limbo y'Abayindi eri opposite we yagula essomero lya Koonoweeka eyo gye tumulese n'ebyekisiru bye kubanga tasobola kuvaayo ate talese musika. Tukaabirira bannaffe ab'e Masaka okuba nti nno twatomera okutomerera ddala kuli okwa ddala ne tuba n'obukulembeze abeebaza Katonda olw'okukola ki obubbi. Obubbi kintu kimenya n'amateeka g'eddiini nga bwe ngenda okubabuulira mu maaso awo. Bantu bangi nnyo abavuddeyo okuba enduulu nti lwaki ate Obukatuliki bukozeseddwa nnyo okusiiga ettoomi eddiini eri mu mitima egy'abantu. Ekyo nno nja kukibuuka nkonsentratinge ku by'obufuzi entegeera y'ebyeddiini n'abakulu abali mu ddiini bo be banaagimanya eribeera yaabwe. Nze omutonotono atamanyi nnyo philosophy nja kwesiba ku bino byentegeera ebyobufuzi obw'obuweereza obutulemeredde wano mu waffe Masaka okusobola nga tutuusa ku bantu. Kaakati kambabuulire simanyi lwaki omuntu abasajja akakundi k'abasajja n'abakazi abatategeerekeka abali mu Buganda wano simanyi lwaki muba omululu gwa ssente gubakulembera okuyeekera muganda munnammwe asobodde okubaako kaateekawo.
bwe mulabanga mutunulira mukanula amaaso temulabanga abasajja abalala abali mu mawanga gakulembedde ne babeera ba Northern Uganda ebiseera bwe bakulemberera nga beekuumye wamu okuva ne ku mulembe gw'Obote. Ono engeri yawasaanye eno, engeri y'akalooli kumira ng'alina n'ekisawo okumira by'otagize bituleetedde okubanga n'akalembereza ke tubadde tufunye ng'abasajja abaakulira mu Bwakabaka bwa Buganda okufulumya omukulembeze asobole okuteekawo enkyukakyuka naddala mu kuvuganya kubanza endaba yange gye ndabamu ebintu. Mu biseera byaffe by'obukulembeze tulinamu abantu b'emyaka gyaffe bali babiri ate nga abantu ab'emyaka gyaffe ffe tukyasinza obungi. Bw'ova ku General Mpozi Kaine Rugaba oyo yateekebwawo foundation nga musingi gwasimwa kitaawe kuva mu nsiko ogwo ogubadde raidi nga naye teyeetuddeeko agukoleredde. Tubadde tufunye omukulembeze omulala omuganda omukatuliki ayitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati muzeeyi nkusaasidde Kyagulanyi eye magere gy'oli nkukaabirako kubanga wakola ensobi n'ojja ewaffe e Masaka n'olonda empeke envundu ezikyasiza obuvundu katula k'ebisebuka lwa mu luzungu kiyite sugar coated tablets. Zino zaali mpeke nga zikaayira ddala naye olw'okuba zaali zeesiize akasukaali aka guliini kungulu n'olowooza nti sweet pepisi. Bampuga bwe bajjira mu guliini walowooza sweet pepisi kumbe munda bakweseeyo obusagwa kati nga ssaawa eno bali bukubumansira bannamasaka. Naye nsaba okubategeezaako nga mpita ku vidiyo eno nti nze ng'omunnamasaka omusajja eyasomera erwa Nunda Primary School mu Bonna Basome naye nvaayo ne ntambuzanga ebigere nga n'omugigi nagusomera Naluzaali. Omulembe gwaffe guno tegukyasobola kubuzaabuzibwa. Bya bulimbe bye bagamba mbwe Masaka waliyo abasalawo mu bululu. Abasalawo batugaidinga bugaidinzi n'otubuulira naye n'asalawo ayina akalulu kamu. Kakati akalulu katunuulira oyo afukibwako amafuta agavudde mu masannyalaze nga ono omusajja ono ani bwanika oba bwanika ki sitegeera n'amannya agamu gasaana gadibizibwe mu Bwakabaka bwa Buganda gasikizibwe endowooza amannya nga mbuzi ndiga gasikisibwe amanya amalalalala agatalina nnyo makulu abantu bagaboole kubanga neebuuza gye muva eri ne mwolebwa gye mwali mugudde ne musuumuusibwa nga mwali temukyasobola. Abedi Bwanika n'ebyafaayo by'obimanyi nti tofunanga na ku bululu busobola kukkusa kkapa eri wakawuwo. Omusajja n'akusuumuusa n'akusimbawo wakati w'okwerimbika n'obutamwagaliza n'omuva mu mugongo omufumite amafumu ddala n'asobola okukusembeza kati muli mu kugaba ssente. Neebuuza obulyake obuli mu ggwanga lino to the extent nti tubulayo emyaka mingi tusobole okutuuka mu bululu naye ng'abantu batandise dde okukwata ssente nga bagenda bagula abantu. What alternative do we have as Masaka people? Ffe nga bannamasaka tulinawo byakuddibwamu eky'ebyenjawulo ebisinga bano abafuba ebyobufuzi emirambo egitambula egiwedde emirimu kubanga bano baafudde baafiiridde ddala kuno okulya kukkuta kwerabira akabwa ke weeyolera kati kalumya aba NUP. Ku bintu ebibadde birina okuteekebwateekebwa mu dimension mu political dispensation mu future y'ebyobufuzi mulimu kye bayita experience. But what I'm seeing right now experience y'abana byabufuzi gye tukoze nga bannamasaka twakola loosi. We are really in a serious loss. Actually this is a bad debt. Mu business bagiyita bad debt. Ebbanja ly'owola omuntu ng'olukimanya nti taliri kusasula obulamu bwe bwonna bwagenda okubeerawo. We are seriously in a bad political debt. Omuntu n'abeera nga yali alemeddwa Abedi Bwanika tuwangulanga kkalu lubadde tuwangulanga na ku bwerosi n'ogenda n'ofukamira n'otwala enkoko n'amatooke ewa Kyagulanyi n'asobola okukuyisaamu mu kimanya naawe n'osobola oyingirako parliament for the first time n'ova wano mu bunyazi obw'okuyita mu opposition n'obbalyamu enkwe n'ogenda wali okusobola okufunayo akasente. Neebuuza ekyeyiso omusajja ono Mugalaatiya ne meaning ndowooza gyatategeera bulungi. Dokita yasoma nga talina impact ku society yadde okuyiiya enkofiira etaasa abalunzi be nti kuba yasoma veterina yasomera bya bisolo tayiiyangako yadde enkofiira omulaalo gy'ayambala nga alunda ente yadde. He has no serious impact. Nali simanyi nti n'omusajja ono w'e Masaka nze obulamu bwange bonna mbaddewo nga simanyi nti n'ow'e Masaka lwakuba baava eri Lwengo ne bajja okutawanya Masaka. We are seriously as Masaka people tulina ebbanja ddene nnyo okusobola first of all okwenunula mu nnyanga y'ebyobufuzi mwe tukkiridde. Tubadde tutuuse ekiseera nga tulowooza nti kati ab'eggomba baatununula Gomba Ssaako ne bannaffe tubadde tutuuse okulowooza
nti Ekkulu n'ab'Eggomba basobola okutununula nga bannamasaka ne tulabawo alternative oba ne tulaba ekyokuddibwamu ku by'obufuzi mu ggwanga. Njagala bategeeze tekigaanibwa ne bwe ziba nsi zaawo oba zaawa embalansinga y'ebyobufuzi ebiseera ebisinga esinziira ku nnambiko n'obuvo bw'abantu mu kukiikirirwa mu kiiko enkulu ne ku bifo ebikyasinza obunene mu ggwanga omuli amagye omuli ebyobulamu omuli ebyenjigiriza omuli eddiini omuli n'eddiini kyewuunyisa nti ne mu ddiini mwennyini bw'otunuulira enkulembera y'eddiini bw'atabaawo ssemwogerere bw'atabaawo mannyago nga amannya ng'owekitiibwa bishopu waffe w'e Masaka Jjumba bwegatabaamu omuganda alina okweraliikirira. Kati ne ku mutendera guli oguddako tubadde tumanyi nti ekigambo bumanyirivu experience mu kuddukanya ebyobufuzi kitambulirako entegeera ey'ensibo entegeera common sense tutambulirako entegeera ey'ensibo naye kati tugenza okulaba nga wiyayine serious loss nga bannamasaka tubaddeko ne bannabyabufuzi ab'enjawulo omubadde ow'ekitiibwa Bamulanga Kisempijja omubaddeko vice president ow'ekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi omubadde ab'ebitiibwa bangi nnyo mubaddemu babaali mubaddemu Peter Senkungu ow'ekitiibwa Peter Senkungu ab'NRM mubaddemu abantu bangi nnyo betulowooza nti bansibo mu kutegeera kye bayita grassroots politics. Abo grassroots politicians abaffe abadde Masaka ne tubawo obutebe ne tuwulira nti naffe tukiikiriddwa ng'esina Masaka tukiikiriddwa tuyina ensigo eri mu ggwanga eranda nga saawa yonna ne bwe kuba kusaka kubanga ebyobufuzi bigambo ebireetera abantu abasobodde okusindikayo oyo okubasakira buli muntu eri muntu awagira gavumenti gy'atafunamu teri muntu era nobolaba abasinga okuwakanya gavumenti tetulina kye tufuna mu gavumenti eno ne bwe zaali badde structures nga tetulina kye tubbye. No, I'm not talking about kufuna muntu ogenda obbenga Mpuga bwe yabba ebitaano. Of course it is public knowledge that yabbanzibe banne bamweganye ne banne abali mu parliament bakuŋŋanyiza emikono abalala bifuuse bya mwana waani batubuzaabuza but still the baseline is someone gave himself taxpayers money ate n'ateenenya nga bamukutte n'asigala kukangaza nakwagala kusaba M.i.S.O ba Mukama Katonda byabasindika okukola. We've had baseline politicians kakati bakaddiye owekitiibwa Sekandi awummudde owekitiibwa Sempijja asavinze bwa minister in capacities LC5 RDC MP minister byonna ebifa abikoze eki abimazeeyo agenze mu defense agenze mu agriculture asavinzeko wano asavinzeko wali ye Vincent Ferrerio abadde mu bukatuliki asize ensigo kakati saawa eno bagenda tubadde tulina essuubi nga tulowooza in their footsteps in their shoes tugenda kuzzaamu abantu nga Abedi Bwanika tuzeemu abantu nga Mathias Mpuga tuzeemu abantu nga ba NUP ab'e Masaka kineewunyisa nga mukyala Namayanja eyaliko MP we waffeeyo mu Bukoto East tuzeewo abantu nga Juliet Kakande abantu nga Nakabuye abantu nga beba batukiikirire waffe Masaka tulowooze nti abo basobola okujja naye kye tuzudde zino engatto nnene bino ebirerya tebisobola kujja muziringa tebisobola zisitula ate abanupu mutukoze bubi ndooto olunaku lumu Kyagulanyi lwagenda ogoba haafu y'ebirerya ebiri mu NUP kati kambabuulire lwaki ffe ng'abantu abayayanira enkyukakyuka ffe ng'abantu abakkiririza mu bukulembeze nga pulezidenti asaavingako ekiseera n'alaba ensi bw'eddukanyizibwanga n'omulala waali tulowooza nti enkyukakyuka yonna bw'ejjidde oba nzikanya nayo basikkaanya nayo bannayuganda baawukana mu nzirukanya y'ebintu ne bakkaanya ku bintu ebisinga obungi naddala ku bintu ebitambuza obulamu. I think Masaka people understand that sometimes it's time for politicking and times we disagree to agree on certain things. Tuwakana okukkiriziganya ku bintu ebimu oba tukkiriziganya okuwakanya ku bintu ebimu bisigale bwe bityo eggwanga lisigale nga litambula naye kati n'otunuulira ffe tubadde tulowooza nti kaakati opposition erina okuteekawo kye bayita alternative naye munnange mutusaze mukimanye NRM kaakati yeyeewakanya NRM yeyeewakanya nkakasa ne ssente zino bano zibagira zino ziba Mpuga n'obukodo bw'alina bwe naakalaba mu nsi muno bwe tumanyifa abantu be Masaka Mpuga n'obuggulu bwaliko n'Abedi Bwanika n'obuggulu bwe baliko tebasobola kugaba ssente zibadde kuba balina gye baazijje alina tujja kunoonyerezayo tubabuulire kubanga ffe tuba tumanyi we shall know where you got the money you are giving people to attend the Thanksgiving. Ekintu ekineewunyisa kiri bwe kiti twalina essuubi lingi nnyo nga bannamasaka mu kibiina kya National Unity Platform ne tulowooza nti abaana abato abasobodde okubeera mu Masaka bajja kwesowolayo baweebwe
ebifo basobole okuddukanya nga bajja ebiragiro okuva mu consensus okuva mu caucuses and from caucusing comes a consensus ekirowoozo ekyawamu ekikanyiziddwa akabaamu newankubadde abamu babakiwakanya naye bajja ne bakiwagira nga tulowooza nti NUP ejja kuwa ebiragiro ebiva eri mu kibiina bijje bikola alternative mu kuziba ebituli ebiri mu mateeka mu ggwanga lino bannabyabufuzi abakola constitution ng'ate era be bakyaliwo bo bennyini be bagyekolera ate era be bakyagifukiramu abantu abali mu opposition mujje muzibe ebituli ebyo bye bakozesa okukwata abantu baffe okubasiba incommunicado without unnecessary detentions n'okukola ebintu ebyenjawulo ebikyankalanya eggwanga but silence nuupu abakiise ow'ekitiibwa Kyagulanyi be watuweereza balinga be wasibira mu coffin bali temuliimu ali okujja ate abaliko ebweru abasobola okukomera coffin balinga 10 ekibiina kya nuupu bwe mutuwadde kakati ate mwajja ne mutukola obubi nnyo ffe bannamasaka ne mutuwa ebirerya byokka seriously mwatusanyawo NUP mwatusanyawo bannamasaka I think we have a chance Robert Kyagulanyi Sentamu I think we have a chance fenga bannamasaka for the last time this tomorrow's event Max omugenzi yafiira mu parliament bwe yabba ebitaano abantu ne mumukwata mwamukwata ne mumukuba n'afa mu byobufuzi omubbi yafa kakati bwe yafa tubadde tulinda kimulumbeerwe lukumibwe nga tukyanoonya omusika n'omusika abuze kakati nsaba b'ekibiina kya NUP luno olumbe lutujjeko amaziga lutambuze olumbe nga bwe balutambuza mu Buganda byenjogera no mubitegeera nkimanyi mubitegeera mulufulumye tunaabeko amaziga tugaveeko Masaka etambule awatali mwatukola bubi mwatutta mazima ddala mu Masaka mwadimu abantu ab'ebyobufuzi abasobodde okusoma abaali basobola okwesobola tetukibanenyeza kuba akaseera mwali mwafuna katono naye keekadde mutegeere nti guno omusota gwe mwayingiza gwalina emitwe ebiri bw'ogenda olowooza gugenda eri kumbe gugenda eno olowooza gwetoolamu kumbe gudda kakati bwe mwatukola in the next season of politicking in the next presidential campaigns Masaka seriously need people who can fit who can suit the Masaka position who can reclaim the position of the Masaka people except these walking dead kubanga bano babwanika bani these are zombies these are political walking dead they are serious zombies simanyi kiki kye tugenda kukola nga bannamasaka kugira ate era ndi mweraliikirivu leka nkijje ku Masaka newankubadde ng'ebirerya bye mwatuwa bwanika Mpuga abo bye mwasobola okutuwa tutandise okweraliikirira nti newalala wonna mu ggwanga twali tusuubira alternative kubanga mbakakasa tetulina kye tusuubira nnyo mu kibiina kya NUP nti oba mugabe ssente oba mubbe ssente actually nga honorable Taibwa lumu yakyogerako abantu balabira nnyo omuntu atabbye mu buweereza bw'eggwanga tetubasuubiramu bubbi naye ate tubasuubira okukyalenjinga n'okweteekateeka okukyalenjinga ebiteeso ebyo ebisobodde okuluma bannayuganda mu bitwale ku floor ya parliament mubijjemu era mu bisqueezing mubijjemu obunyazi n'obukenuzi n'obumoliboli obwateekebwa emabega okusobola okubbirako bannayuganda mutukiikirire bulungi ng'ab'NUP naye neebuuza ng'oggyeko bano ba bedi bwanika kati neebuuza bw'otunuulira NUP abakulembeze be mulina ffe twalowooza mulina abakulembeze banyi naye twalina endowooza nga tugamba for the first time katufune abantu bwatulwanira ku musolo gwa mobile money mwakola strike wano ku musolo gwa mobile money netujagala mobile money nga bataddeko omusolo ku sente zisindigwa sente nezo receivinga ku simu okimanyi government erinako 1% omusolo ne bwo receivinga buli receivinzi sente nowere omuntu nakuweereza akakadde nga alina okuweererezaako emitwalo 3 okuwithdrawinga sente ezo mobile money overcharging kuliko sente za government tulowooza nti kale bwe tunasindikayo abakiise ba NUP omu bw'anaakwata ku musolo gwa mobile money ekyo nga kigguka nga tugenda ku kirala homosexuality bill nti ebisiyaga biki munaakwata ku ekibisiyaga ekyo nga kigguka arresting people and detaining them incommunicado shadow minister for security bwe tunaabanga tubapakiddeyo abantu ne basobola okugendayo ng'aba NUP munaasobola okuleeta alternative ways of how the government can still keep law and order but as well keep the rights of the citizens and tubasuubiramu nti awo ekitongole kya human rights you will challenge things in the Uganda Human Rights Commission you will challenge but there is only 1 or 2 or 3 people who are doing the needful if it is not Kyagulanyi there is 0
we have zero representation ne mu NUP zero kubanga Kyagulanyi omulaba n'agenda e Bulaaya n'akola kino n'agamba UK chapter Canada chapter n'agenda n'aba meetinga n'ayogera nabo n'akuba obuyimba abatategeerera mu bigambo byogerwa mu luzungu n'abakubira obuyimba n'agenda n'asomooza ono n'asomooza oli ne bagamba kati ali bwati there is only one NUP guy in this country n'abamuyambako abatalina mu bifo byabufuzi abali ku office. This is the only leader gwe tulabye ng'asobola okukola ebyalema bammawo olwadda musimanya kungulu gulini munda yero n'ekitebe kyabalema okuddukanya balo simanya ba FDC nze dokita nalwana nnyo ne Museveni nze nali omusawo we n'okola ki akatebe bakali wali bakayuzizaamu. But this is the gentleman who has provided solutions for us people who are in this generation. Omusajja n'agenda n'ateekawo ki n'ateekawo ne leadership college siwulyanko kibiina wano kina except the NRM. Taata wange nze Masaka yatisiibulanga n'agenda ekyankwanzi ne babasomesa on how to clock on to power balembereko era bino bye bakola basomesa. Museveni yabibatendekanga buli myezi nga bagenda oba gyabanga myezi 2 sijjukire ekyankwanzi nga bagendayo okumala ebbanga ddene nga bali mu kusoma. There was an alternative inside Kyagulanyi together with a Harvard graduate omusajja gwe bayita Lubongoya. People abatalina mu byabufuzi eno bisalawo abali mu byobufuzi eby'okuzimba ekibiina bo bakoze nnyo n'okusinga bino ebirerya kakati n'otunuulira aba NUP kozi be baliwa NUP alina Muwanga Kivumbi ow'e Butambala okay maybe Muwanga Kivumbi kakati kambuuze Aisha Kabanda Nalule ow'e Butambala yakakola ki mu parliament oba mukyamujjukira ono omusajja. Why am I making this discussion? I'm making discussion to show you how we have lost as Masaka people. But as well, bano newankubadde sibe Masaka be mbadde ntandise okwogerako nabo bennyini tebagasizza ggwanga. So I'm of a view of a total reshuffle munemu NUP mwennyini because it is the leading political party. Fe Masaka mwatusala mutuyambe mutufunireyo ku bantu abasobola okukola alternative. There is tulina Masaka City ng'ogyeko mukyala Namayanji yava Bukoto East najja akulire wano Masaka City awo. Masaka City ng'ogyeko private investments ezisobodde okugendayo pozi twafunako obutaala awo ku gundi ku makubo bijuka kye twali tufunya NUP siwulira na the vocal omukyalo oyo gye yakozesa mu biseera bwe yali deputy mayor wa Haji Nasantebe Ntege Sebagala ebizo omugenzi mukama amuwumbu ekyumulo eky'emine twalowooza nti ke yabeera ne Haji Nasantebe Sebagala seya eyalimu n'engeri y'ekiseya ti bwanajja Masaka tunaafuuka baseya anaye ali mu bibye kakati ffe ng'ab'e Masaka tufunye ekyokuva mu bakansala tulina kino kikansala kye twalaba ekyava simanya luddawa kigende wa Museveni ti Museveni akisindikiza bwe genda semberako wali mboyo gwe bafrontinga nga yo NUP gwe mulina for the first time yalabibwa agenzo wa Museveni. What impact has he had on the ground? Kiki kyatusobodde okuteeka ku ground kakati ne mbategeezaako NUP mutusaze nnyo mwenga fenga bannamasaka mutuleetedde ebirerya kati bibaluma enteega bibazeeko bibaluma enteega mmwe nyini tetulina alternative muntu gwe tusobola kuzza mu byabufuzi by'e Masaka ne tulowooza nti oyo asobola okutuyamba kakati bali mu Thanksgiving. Imagine wano wendi nyinawo ebbaluwa ey'enjawulo ey'okubiri eyawandiikiddwa ng'egenda butereevu eri abakatuliki b'e Masaka sinze ebiwandiise bantu be babimpeereza. Owekitiibwa Stephen yawandiise ebbaluwa eno onono nga Munnayuganda ate nga Munnamasaka ow'e Masaka alowooza nti eddiini y'Obukatuliki okusiigibwako ettoomi ly'obunyazi nga Abakatuliki bakoowoolwako okugenda okusabira omubbi Nakinkwa amanyiddwa nti yagenda mu Parliament n'abba ssente MP atalina kyatugasizza nga tulowooza ye awandiise alowooza nti nno wano mu bbaluwa eno ejja kumuyamba egende eri owekitiibwa Bishop owaffe ow'e Masaka atuyambe obuteetaba mu misa eyo. Ebbaluwa eno nja kugibayisizayisizaamu mpola ne byekwotinze tulabe oba byamuganyulo eri ife Abakatuliki. To the Right Reverend Sibelius Jumba, Bishop of Masaka Catholic Diocese, I greet you in God's name. Ensonga, Honorable Matthias Mpuga's ceremony scheduled to take place in Kitovu. It is with public knowledge that preparations of the Thanksgiving for Honorable Matthias Mpuga are underway in Masaka, starting with the Holy Mass at Kitovu grounds, which is in the heart of Masaka Catholic Diocese. A number of people have informally spoken about the inappropriateness of this event, and I have decided to come out to speak about it in a more formal way. Ebbaluwa eno nsabe batuukeko nga bannamasaka nti Stefano omu ku bannaffe abali e Masaka ng'ali Bulaaya eyo saawa eno
yawandiise ebbaluwa eno ng'agiweereza Oweekitiibwa the Right Reverend Sibelius Jumba, Bishop wa Catholic Church y'e Masaka. Katugende mu maaso. With my little knowledge of the Bible, canon law and church history, I'm aware and do appreciate that and acknowledge that the church allows Thanksgiving masses for exemplary Catholics in different forms, such as a silver, a gold, a diamond jubilee for priests, religious, and the laity. For example, for exemplary good service and leadership in the church. And for any other occasions the church authority may deem necessary. According to the main organizer, who is Abedi Bwanika, the theme of the day is the Thanksgiving. It is not clear what the Thanksgiving Mass is for, and it doesn't fall in the above mentioned categories. Diverging opinions and interpretations or misinterpretations have been given to this event. I will concentrate on one with the majority view. The public was alerted earlier on this year that it was alleged that Mpuga was given a lump sum of public funds amounting to 500 million as a commissioner in dubious ways. He lost his dignity and fame. So to restore his dignity and fame, we, the general public, think he's using the Catholic Church and Mengo to sanitize his mischief and as a cover-up. This is totally unacceptable because stealing is against the 10 God's commandments, which are pillars of our Catholic faith, that he quotes Exodus 20, chapter 20, verses 3 to 17. The stand of the Catholic Church is very clear, right from the Old Testament to the New Testament. The 8th commandment says, "Thou shalt not steal." Exodus chapter 20, 15, verse 15. The book of Leviticus emphasizes the same. Leviticus chapter 19, verse 11 to 13. In his letter to the Ephesians, St. Paul enforces the same. So he quotes Ephesians 4, chapter 4, verse 28. The 8th commandment goes further by forbidding all kinds of falsehood, including perjury, false oath, calumny, and slander. In all the teachings of the church fathers throughout history, theft is classified as a mortal sin. I attended and listened attentively to the wonderful and nourishing homily of Right Reverend Bishop Raphael Wokorachi, the Bishop of Nebi Church Catholic Diocese at Namugongo on 3rd June 2024. Among others, he said, the Uganda Matters had the courage to say no to the Kabaka. The Parliament of Uganda had the courage to say no to homosexuality. Can we not say no to corruption? This is a question of one of the Catholics of Masaka, Mr. Stephen. Yes, there are grounds where sinners can repent and ask for forgiveness, though penance, the sacrament of reconciliation is the first part of forgiveness. But to be totally forgiven, our catechists emphasizes the giving back of what was stolen to the rightful owners. We don't know and don't need to know of whether Honorable Matthias Mpuga went for confession. This is confidential and remains so. The church always welcomes back sinners who repent, just as Jesus forgave a repentant thief who was crucified together with him. He quotes Luke chapter 23, verse 43. What the public needs to know is that the stolen taxpayers' money has been given back to the treasury. Then we can have a big welcome and thanksgiving ceremony for Matthias Mpuga in the same way a father welcomed the prodigal son. He quotes Luke 15, verse 11 to 32, prodigal son. But now, what is his point of concern? The first point of concern is Abedi Bwanika is not a Catholic, he is a local pastor, but he's one publicizing the Thanksgiving so much, and Chitov is a holy, how sure are we that he's not hired wolf with a mission to scatter the flock in Masaka Catholic Diocese? Concern ya Stefan egamba nti Abedi Bwanika mulokole tetulowooza nti n'omusege ogwawebwa ssente okujja okusaasanya endiga z'obukatuliki mu Masaka. 2. The venue should not be used to host such a shameful and scandalous event. Chitov is a holy ground due to the following reasons. Ensonga ey'okubiri, omukatuliki Stefano w'e Masaka agamba nti ekifo emwategekeddwa ensonga ya Thanksgiving kifo kitukuvu era ensonga ze zino wammanga lwaki alowooza nti kitukuvu.
It is where we had the first very African bishop south of the Sahara, the late Archbishop Kiwanuka, nti wano we wali omubishop eyasooka mu maserengeta ga Africa, bishop the late Archbishop Kiwanuka. Is where the Catholic Cathedral is, we wali cathedral oba esinzizo ekkulu ery'e Masaka. Is where the late Venerable Munsonyoli Nsubuga was buried. Venerable Munsonyoli Nsubuga wali. Is where the annual pilgrimage is made to intercede to the Blessed Virgin Mary through the late Munsonyoli Ngobya. Awo nno bantu we bagenda okwegayirira maama Bikira Maria nga bayita mu Munsonyoli Ngobya. Ebbaluwa eno mpanvu naye tukwebaza nnyo ow'ekitiibwa Stefano olw'okuwandiika ebbaluwa eno eri omukulembeze waffe ow'Obukatuliki Bishop ow'ekitiibwa Severius Jumba. Okay. Kyabwewusa era kyewuunyisa nti mu Uganda muno mu byobufuzi ebibaddewo nga ffe bannamasaka tusobodde kufuna momboze, batulesenga momboze mu ggwanga mwe twalowooza nti twalina bannabyabufuzi abaalina omugendo ogwakyagulayo mu kiseera ky'amasannyalaze amangi ne batuuka n'ekibiina kya NUP kiyita Kabaka yekka. Ekigambo Kabaka yekka kyali kitegeeza nti kisobodde okusitula Abaganda abawerako ne musobola okuva mu mawulire ba Joyce baagala gye mwali nga musasulwa peanuts ne mugenda ku meeza entukuvu gye musiize ettoomi n'obusa. Mugirinyizizaako ebigatto by'obukenuzi ne mugituuzaako obutuuliro bwe mutasobodde kusiimuula nga muva emmanju. Kaakati muddidde embeera y'emu mugitutte mu ddiini yaffe ey'Obukatuliki okusobola okusiiga ettoomi nga bwe kyogeddwa mu bbaluwa y'omunnamasaka Omukatuliki Stefano nti buno bubbi bwe nnyini era nga kino kyogerwako as a mortal sin. Kaakati mwenga mmwe muvudde gye muvudde, Joyce baagala ovudde Emityana, Abedi Bwanika ne yonna gye mumalidde obulamu bwammwe obw'obukenuzi mubutwalidde ddala Ekibondo mukole edikwota y'obujoozi mugitwale wali ewaffe e Masaka. Nsaasira bannamasaka kubanga akamwanyi tekakyaliwo, kaaliyo mukajjukira. Tewakyaliwo omuntu asobola kugula mmotoka neerabibwako nti yatunze mwanyi. Baatulimisa vanira bakitaffe ne basimba ebirowa mu nsuku ne tufa enjala nga tulowooza banaafuna ssente ne bagula. Neri vanira ng'ekkiro yatuukako ne mu mitwalo 12 mpaka lwe bakitegeera nti kati bannamasaka mumaze okutema ensuku, kati ensuku zaasenguka ziyina ewamu gye ziri. Oluvannyuma lw'okusengula ensuku ezo saawa eno Munnamasaka talina kye yasigaza okuggyako okulindirira Mukama Katonda amusuulire Zikulusanja ku Lulagala n'Enseenene Mulangira, asiike Obuseenene abutereke asobole obuweereza ku nnyonyi, asobole okufunayo akasente lwe zitazze ne mugula amabaati agatemagana n'obutaala ne mutandika okubba amasannyalaze Munnamasaka asobole okufuna wagula akamotoka. Ekyasigalira Masaka kuvuga taxi na zipakira n'osanga emmotoka ekika kya Wish, Toyota Wish ezikyasiza obungi ng'efubutukamu bakitaffe amagumba abalwadde b'amagumba naye ng'efubutukamu abantu 17 erimu ebifo 6 oba 7 ne weewunye 10 babadde luddawa ne beeteekako enkokola obubonero obulaga obwavu bwennyini buli. Eyo gye nakulira waaliyo ekitundu nga bakiyita Kitoma ewavanga ennaanansi. Ennaanansi mpulirako maama wange yaŋŋamba nti Masaka ewaliyo kampani ekola soda ayitibwa Crepes tekyaliyo. Obubbi bw'abampuuga buno Abamasaka baalina ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo mwe baasobolanga okukola ebbeeyi ey'emmwanyi nga bagitundira wamu mu kuzzaawo ebibiina ebyo eby'obwegassi bano mu kubizzaawo bisobole okutinta ate baddamu kulya nguzi. Bamala otusimbisa vanira waaliyo eyo ekimera kye baaleeta bannamasaka basimbe ekimera ekiyitibwa mulinga. Nti mulinga yali wakubanga agaggawasa bannamasaka ne muddira emiti n'ebibira ebyali ewaffe eyo okuva mu Wabitembe simanya luddawa ne bitemebwa tekyaliyo kintu kiri nakyo ebisimbibwa ne biweebwa abantu abadde balowooza nti kale katugende tufune kano kaalizi kana atuyamba okusimbako commercial trees ne batuwanvuya nti okusobola okutema ku miti okugaggawala kikwetaagisa emyaka 10 buli myaka 10 osobola okufunayo ssente za mulundi gumu. Kakati bo ababawabizza ne badda mu birala. Ebyo byonna ebintu ebisobodde e Masaka yewaali ebbaasi ezaggase ezasombanga abantu nga tulina abantu betwenyumirizaamu nga Kamulu abaali basobodde okugaggawalira ku bannamasaka. Abo nno nga lyettaala lye twali tutunuulidde
Masaka eno wazimbibwayo le bank eriyo ekitebe kya Bank of Uganda eriyo ebitebe bya zi bank ebyenjawulo kubanga abantu bayo babanga n'obusente amatooke ne gafa ne galiibwa kayovu eddagala ne libula erisobola okununula Munnamasaka ebijimusa ebitta ebitooke ne bijja kakati emmere tekyaliyo Munnamasaka ali abutooke bukunduse ddala obwakubwa kisipi w'amatooke simanyi ekigambo kinneerabidde bannaffe Bannamasaka mu kinzijukize kakati ne tudda mu kudooba nga Bannamasaka tubadde tulina essuubi limu nti katuyita mu bukulembeze obusobola okutununula waliyo ebitongole by'ebukatuliki ebyanunulanga Bannamasaka ebyabagabiranga ku bintu ddala bakitaffe oba basengaffe oba baani abalwadde b'akawuka ka siriimu twafunanga ku bintu nga tufuna ku buwunga ne tufuna ku kaabutto ne tufuna ku ki ebyo ebyajjanga mu buli maka nga bituukibwayo kubanga Masaka tewaaliyo maka gataliimu muntu mulwadde wa siriimu gaali matono nnyo ekirwadde ne kisobola okulwanyisibwa mu nkola ey'okuyita awamu mu nkola ey'obwakabaka etunuulidde nga n'ebitongole by'obwakabaka ebyali bikyasinza okubeera eby'amaanyi okufuna omuzinzi byagendanga Masaka ne bisobola okufunayo entandikwa okusobola okusaasaanira ebitundu bya Buganda ebirala ne tutuuka n'okugamba nti ekibuga ekikulu ekyali eky'omuzinzi ekirina ebizimbe ebyali bifaananika streets ezaalina amannya agategeerekeka Ssaako n'ebintu eby'obusuubuzi ebyali bikolebwa okuva e Tanzania nga bituukira waffe tebikyasoboka ne tusigaza essuubi limu nti nno newankubadde mu bukulembeze obuyise obwatuttira ebizimbe ti abanyanya bajja Masaka eyo ne bakuba ebizimbe byonna ne babiyiwa ku ttaka ne tusigaza essuubi nti Musa alitununula ne tutunulira bannabyabufuzi ne tugamba nti ono naye kaakati ki kye tufunye byebyo kugulwa bannabyabufuzi ba Masaka ne badda mu kugulwa kakati ssaawa eno ndoza muwulira obulumi bwe tulina nga Bannamasaka kakati bakitaffe bagenda kununulwa batya bajjajjaffe n'abazzukulu baffe tugenda kututya ne tukuuma empisa nga Bannamasaka ne tutandika n'okweexportinga labor export twa exportinga nga abakozi ababakolera e Kampala wano nga buli Munnamasaka ne tugamba nti katuve ne Masaka eno tukwate ku bugagga tubutwaleko e Kampala Bannamasaka be nga be bakyasinza ebizimbe ebinyirira ensi yaffe Masaka eya Pookino yali nsi nnene nga tebanda banagitemamu yavaamu districts Sembabule nevaamu districts nyingi kati yavaamu Kyotera nevaamu Kalungu muzimanyi seetaaga kuzimenya eyo yali nsi yaffe yeeyagaza erimu ettaka lyetwalimangako ennaluzaali eri ku kigo fe twalimanga ku kigo ky'ennaluzaali nga bafaaza batuuka n'ekitundu ne bakitta ne bagamba nti eyo tujja kulimayo oluvannyuma lw'emyaka 3 tulekeyo wasooke wavunde wasooke wafune obugimu nga bakutikka omwogo ogumu ne gugulema okutuusa waggulu ku pickup wabeerengayo obulukumu 2 ng'abantu balina obusente nga n'atalina mmotoka tewaaliwo maka Masaka gataliimu kidduka ngati insti atalina kyabuyonjo kyagenderamu ku kanisa ayina pick-up etike nanansi ezo pick-up ko twetikanga nga ziyita mu kitengeesa ziyita ekamozi rudan tuzetikako tusasula nusu 5 ne bakutuusa mu kibuga ewaffe taxi zino zemulese kigegete zaaliyo Masaka Masaka waliyo motoka za buntu nga bavuga Pijoti zinisani datisani nga zeziliyo zi pick up nga buli makati list nga botalaba mu motoka etambula mulimu yafiira mu emipiira mu lujja kabantu balina kasente ebyo byonna byafa kati bannabyabufuzi baffe mu kifo ky'okuconcentratinga kukuza Masaka ku ntikko kike baliko Masaka eyo ku kyalo ekiyitibwa Kidda waggulu awo wewaali akanaala akaaliko TV mpulira nti n'amiini awo ku kasozi Bwala ewali Bwala secondary school wewali omuzikiti gwe yajja okulonkinga nga tebannabagira nga yasuulako helicopter Masaka tubadde n'ebintu tulina amayanja nga tusobola ng'abavubi basobola okuvuba ewaffe Namirembe eyo ewava ono omusajja ayonoonya Obuganda ene mu b'omutima eyo ewali ekika ky'omutima eyo n'ewaffe eyo ekyasa eyo nga waliyo ebintu ebisobola okuvaayo Masaka nga tetulina kye tutalina twalina omusenyu mu Lwera nga buli muntu ayagala okuzimba omusenyu yeetaaga gujja waffe twalina emiti giri egyogerwako nga nayo kiba kyetaagisa mu Bwakabaka emiti egyenononge waffe gye giri mu bibira twalina buli kika nga tusuubuza n'amaliba agazina amazina amaganda nga tugajja ku bisolo bye bayita emunyungu nga abantu bagenda atisi ne bayigga emunyungu ne bajjako amaliba tewali kintu kitaali Masaka ensi yaffe yali ekulukuta omubisi kakati mwabatabadde Masaka mbadde mbabuulira twatuukako ne ku extent kyembadde mbagamba nga tutuuse ku labor export ng'omuntu yenna yeetaaga omuntu agenda omukolera yeetaaga oli ayina empiso ow'e Masaka omuntu yenna nga kiyimbibwa ne mu nnyimba nti bw'oba oyagala okuwasa omukazi alimu ensi etegeerekeka weteraawo ebusega okwata erikwata ku Masaka kati byonna byafa tunuulira
bannabyabufuzi betujjeyo babbi tetukyalina yadde mmwanyi tubadde tusigazza eki kankiyiteko tubadde tusigazza kyaki kereziya tubadde tusigazza tubadde tugirina naye mwagende watatange ne mumpaabira gamba omwana agira ki kyakirowoozaako bye mwamugamba sinabitegera bulungi nkyabirowoozaako kubanga nalinamu ensonga naye taata yantuulira ku ekereziya nangana okujoogerako naye nkyakirowoozaako bikyannuma naye nkyakirowoozaako kanjira nkisibye ekyo tuba twasigaza ekereziya amasomero agakyali gakyasinza obulungi byemizannyo ffe twali tusoma edda nga tulina kye bayita education week obuyiiya obw'ebitontome okuyimba n'empaka zino nga zemulaba eziri mu nsi eno zemwagala ennyo ku masimu gammwe America's Got Talent waffe zaaliyo Masaka's Got Talent was there bali bakiyita education week it was there ebintu ebisinga bino byendaba bijja byozebwamu nga biteekebwa ne ku mutendero gw'ensi yonna abantu ne babiyagaliramu bannakampala abantu bonna batandise okubeera ne life nga kana akaana akato katengetenge ezo talent ewaffe Masaka zaaliyo twalina ebyemizannyo tetulina kyamizannyo kitalina Masaka nga bukwata kapiira ke Masaka keeko nga bukwata ku tiimu yewaffe kyekyo ne bwe gyali mizannyo nga dduulu luddo biki byonna byaliyo yali nsi yaffe nga ne bwe tugikutulako ne twefuga tusobola okugibeezaawo awatali kwegayirira abantu batuliraanye kubanga roots ezitutuusa mu nsi ya Tanzania okusobola okugenda okukola ki okusuubula n'ensi endala twazirina kakati ki ekifudde ekisinza okutta ebyaffe kwe kuluuzinga nti abasajja abakulu abaali baddemu ensensa yabaggwamu badda mu kubba banyazi bakukumbi bakokota bukokosi kakati ng'oggyeko ekyogwegaggawaza bo bwe bava eyo katala byono namuju oweerwengo wava bano baani namuju oweerwengo ewava ba Mpuga ne Bwanika bonna bava Lwengo naye mubbi wa sente bamukutte nti mubbi wa sente sinze namukutte ate sinze nze namujumba de simujjukira namujjukira namba bamaze kumukwata nenzijukira kuba abadde talina nnyo na impact sajja benale mbwa bakira abakazi benale abadde talina nnyo kyayamba abakazi b'Erwengo si badde sikirabawo neba ekyasigaza kimu bannabyabufuzi bakukumbi naye mwali badde mubba amasaza amalala ga Buganda nga mubba ebitundu birala bya Buganda ate ne mubireeta ne muleeta waffe naye amayumba gali ku Entebbe Road business agasinga gali Kampala buli kimu kiri eno teri muntu azza waffe kubaako kyagenda naye Mpuga n'okulembera abantu mazima ddala abantu basurvivingira ku nsenene basurvivingira ku Bukutogo yita mu katale k'e Masaka olabe wita ku katale k'omunyendo olabe gavumenti yakajjajjo tewakyaliwo alternative oba mutegeera kye mbagamba ebibiina nga DP ebyali stonchi ebyalina omusingi ogwesigibwako Masaka bye twali tusuubiramu enkola n'entegeera ey'ekikatuliki entegeera ey'ekiyivu kube waffe wali amasomero agaali gasinga best of the best city schools the most dominant schools zaali waffe Masaka nga buli amasomero gali waffe Masaka n'agakaani essomero yalisinga obunene nga teri abakatuliki erisinga obunene emizikiti eminene gyali waffe what really happened to us buno obutale buno bwendabye wano e Kampala jjo wano obutale bw'omubuulo bwali waffe Masaka nga bw'okave nakiyaga simanya kagenda luddawa simanya ne kagenda wa nze ndi musajja banzalira na mu ddwaliro kyange ebiseera byo natanayingira byabufuzi by'enalemu ebyabwe abasajja abakulu abaayonoona eggwanga abaalyonoona kutuuka kati ku mbeera yakugula buli omu banzalira mu ddwaliro si ku ttaala nyina n'ekifaananyi nga ndi mwana muto bankubanga n'ennyumba gye ndimu yalimu amasannyalaze kyewuunyisa ennyumba mwe banzalira mwalimu soketi z'amasannyalaze bazimbanga structures ewaffe Masaka tulina n'ebizimbe ekyakiye waffe Naluzaali yalimu empagi nga tosobola saawa eno nga tosobola nagitikka ku mmotoka n'ogireeta there was good architecture there was good technology everything was there omubisi gwaliyo ogw'enjuki nga tulina n'abalunzi b'omubisi waliyo ente zinnusu bulaaya nga bazitugabira olwo nagiwoolyo nagimala model ezikulembera eggwanga lino obuyivu n'obuki obukulembeze eggwanga lino government policies zereeta ewaffe Masaka zaaliyo bino ebibiina by'obwegasi ewaffe Masaka byaliyo ku makanisa byaliyo ku ekereziya ng'abantu beegatta ab'eddiini emu ne beewola ne bagira ne bazaayo ssente ne bakola ki abantu abakola omulimu ogumu ng'aba bodaboda ewaffe waliyo bodaboda buno bajaji meti nga kubatuvugira nga buli so popular nga tetwepakira mu bitaxi bino ng'abantu balina private cars indeed this is what kati bino bye tusiga bino bye tufuna tugenda kuddayo tutya tubadde tufunye omunuuzi nga tulowooza nti omuganda omukatuliki Kyagulanyi agenda tuyamba naye muzeeyi Enkulu opera nti ewaffe walonda birerya ewaffe watusala ewaffe watusala naye tulina essuubi
tulina essuubi nsaba okubategeeza nti no guno omulambo gw'ebyobufuzi oguyitibwa Mpuga mputte yennyini nga waba olaba ekyennyanja bwe kifiira mu mazzi mu nnyanja ejjudde amazzi n'ate ne kifa ennyonta neewuunya Mpuga mugeraageranye ku mulambo gw'ekyennyanja nga ekyennyanja kyafudde ennyonta kubanga ali mu kuwuga awuga buli kimu Katonda kyasobodde okumuwa ne tasobodde kukimanya n'ekikyasinze obubi kwe kuba nti nno yali expired abadde atuusa aweddeko nga talina kyakukola nga tamanyi kyazzaako ne bamununula ng'eggaali eweddemu omukka ewaffe n'ogyayo akabomba n'ogipika Kyagulanyi n'amupika kakati bwe yamupika n'alinnya kati akozesa mampaati naye muzeeyo ogenda eno ye mmisa esembyeyo ate gy'ogenda okusembako bwana Mpuga owedde wafa wasooka n'obba ssente ne bakkuba b'NUP ne bakutta bamala okuexposinga n'omuzimu ne tugamba katunaafuna omusika tubadde nga abafuna omusika n'omusika yafudde tetulina kati tuli awo tuli momboze abantu b'e Masaka nkaabirako abantu b'omu Nnyendo tera mugenda kukoma ku nseenene temulina birowoozo birungi NRM e Masaka ye yasigalayo ye yeevuganya tewali wagiwa alternative tewali wagibuulira nti bannamasaka baavuwadde tewali wagibuulira NRM ye yeewaayo ne mutuwulira nti n'abanene General Sale alina we yakampinze ne bajja ne bateesa ebiteeso bye bateesa abo ne baddayo naye singa wabadde wano alternative singa bannamasaka temudda mu mulimu obwo kati bwe twadda mu ssaawa eno abantu abalina amasamba kati mwoza mu mmotoka washing bay omwana yenna okusobola okuvaayo okulaga nti alina kye yeekoledde kati badda mu washing bay bafuuka bakanaabe omwantu ne budda mu kupikaapika obupiira okuba biraka ze skills ezo zetulira ng'e Masaka omuntu yali asobola okuweesa embugo waliyo abafaaza right reverend father Kisekka Joseph twabeeranga naye Masaka eyo lwa Mukama muwe ekiwumula eky'emirembe ng'agamba abantu balime emituba ewaffe waliyo emituba ng'agamba abantu balime emituba bagikolemu embugo yayina ewozitunda obutale tewali wajjanga abayitika ebidomola by'omubisi eyo nga bajja bakuŋŋaanya omubisi kyalo ku kyalo ne wajja abakulembeze abalimu kati ate enjulira ali ntuma nsambu John Chrysostom ali ntuma nsambu mujulira kubanga ye bwe yajja ebiseera ebisinga abasomesa b'e Masaka bakwata ku laptop twafunayo ku radio Tropic bali bagiyita ni tropics twafunayo ku bintu ebitegerekka nga bivudde mu mubaka omusasi naye bana abajega tebalinyangako nagenda kukusakira tebatuleeterangayo yadde emivumba ffe twayambalanga ku ngoye z'aba MP nga bagenda ne bazisaka ne bamanya kubanga MP oba ofunye obuyinza oba ofunye passport ekukkiriza oba ofunye ne immunity obutakukwatakwata oba ofunye ebintu bingi nnyo Mukama Katonda by'abakuleetedde nga bw'obeeramu empeke bw'otaba na mitwe guli empute guli awo nga kisujjusujju kitalina makulu nga bano betulina saawa eno osobola okugenda ne bw'okuŋŋaanya mivumba n'ogitwala ogigabira abantu b'omukyalo ne bw'okuŋŋaanya buwunga kubanga kaakati ebyobufuzi bya Museveni ebyokugulirira byakufuna nfuniddewa abantu bwe batolina kobawadde baba tebakubala kakati ffe bwetyo bwe tusobodde okufiira ddala ku ssini y'ebyobufuzi totale nga bannamasaka ne tuvaako naye tubatunuulidde tugenda kuteekawo eriiso jjo gife nga bannamasaka okusobola okutunuulira engeri ki gye tugenda okwebbulula mu nnyanga mu nnyanga za Walumbe Ettanda gye tuyingidde ezo ebyobufuzi tetukyalina ke tulina bannaffe batuyitako kaakati ku luguudo olwaffe kwennyini oluyite waffe e Masaka ku nguudo ezikoledde waffe e Masaka enseenene kati ziva Kabaale nazo kati tukyalina monopoly amata amalungi gava wa muzeeyi lwa kitula gye gava ennyama ennungi tetukyalunda nti obwaffe bwakunduka ewaffe yewali obukoko obuganda kati kuloira zezia omukungu Sempijja we yabeererangayo nga wamamango obukoko ne tujjamu amagi ngera twawula amagi amanene n'obugi obutini kakati twasigaza buno obugi we basiba mu byayi obwo enkoko eŋŋanda obwo obweru kati bwe tutunda bwe tutembeeya amata amalungi gatuyitako enseenene zituyitako ente ziyita waffe ebyavanga ewaffe nemwanyi ze tubadde tulowooza bwe munaamala okuzirima emiti mwanyi terimba ono omufere w'emmengo mwanyi terimba talina yadde omuti gwasobola kuleetera abantu nti twabasakidde gavumenti bweti yabawadde endokwa z'emmanyi bwe ziti tewali mwe mwina okwebeereramu tewali yadde omusomo ogukyagenda mu maaso ng'edda abantu b'e Masaka emisomo gye mwafunanga tegikyaliyo totali so ne mwewuunya tusigazzaaki nkaabira bantu baffe abali e Masaka ng'era mbaawe essuubi nga mbagamba tusobola okuddayo mu maka amagundiivu amaka agalina abantu abalina kye bakoze ne tusimbuliza endokwa nga tuzisala ku maka amalungi ez'ebyobufuzi ne tuddamu ne tukireyiminga n'okubanja ekifo kyaffe eky'ebyobufuzi ne tuddamu ne tulinnya ku ntikko ffe Masaka sitwatyanga abazungu waffe abazungu baabeerangayo
Masaka tetulina kye twatyanga kuba ebisinga twabirabanga. Nagenda n'okutuuka e Kampala ng'ebintu ebibi nali neegomba okulaba e Kampala ng'ate bya mutindo gwa wansi okusinga bye nalabanga ewaffe. Newankubadde ng'ewaffe ate waali wafudde ne tuddukayo tudde eno. Kakati bino bye tufunye. Katusobole okusaba. Tusaba ekibiina kya NUP na ddala Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tunaaba basanyufu nnyo ng'ebirerya by'olina mu NUP ebitasobodde kuyamba kukuddukanya kitundu ky'opposition obigoba. Mbakoowolako mwabeebasa aba NUP. Susan Mugabi Nakaziba ow'Ebuvuma okoledde ki eggwanga? Geoffrey Saazi ow'Egomba East okoledde ki eggwanga? Manjeeri Chebakutika yegwanise Manjeeri owa City MP ow'Ejjinja City okoledde ki abantu boli we NUP? Helen Nakimuli ow'Ekalangala n'erinnyo bambadde mulimanyi abo bonna nno be twalinamu essuubi kubanga bano twabavaako dda bane twalina essuubi sibanenya nti nno temukoze kimala mbateeka ku nninga olw'ensonga twabasuubiramu kingi wakati w'ensi eyali yaffe dda ebintu nga byafiira ddala mwate ate mutuyiyeeyo nnyo kubanga twalina essuubi lingi nnyo mu mmwe era nsaba nga Bobi Wine nkusaba ow'ekitiibwa okwate olweyo banoobeere. Eren Nakimuli situkuwulira. Katabaazi ow'Ekalungu East twasigazaayo ye Kalungu twasigazaayo ndowooza Sewungu twasigazaayo ndowooza Joseph Sewungu mu NUP ne tusigazaamu ndowooza omwami ow'ekitiibwa Segirinya Muhammadi Rosias Mukasa si nnyo kale era si mubi nnyo naye ate era si wa kitalo nnyo okusinziira bitwamusuubiramu kubanga nawulira nnyiike okuwulira ti ate yakulembera abaagamba nti kaadi wagulangule wali wakola ki okugwanira kaadi y'NUP naawe otawaanya kale naye akyalimuko ku nsa. Ow'ekitiibwa Alani Segirinya tukoowolako okoze naye muzeeyi tokoze kimala ku lw'abannaaba ebyemizannyo ababadde bakola ki? Omukyalo ono yeka yasigala mu Kampala Shamimu Malende amfaananira Elias Lukwago kubanga mu FDC wali wasigalayo Lukwago yekka nga yayambako banno bawoleza emisango naye batalina kasente simanyi oba yabawolanga oba yawozanga gyabwe naye atirisi yalabikanga okusobola okuyamba abantu. Charles Tebandeko ow'Ekayunga wafa Christine Nakimwerokaye mukyala yekali mu NUP akulembedde Gwendabo w'Ekiboga yasikira ono wenaremwe yali bamuyita Nankabirwa yali talina kyagasiza nnyo bantu b'Ekiboga oyo nno omukyala nno mulungi nnyo mulabiranga ddala kubanga nze ndaba buli wali ekintu yasookawo omukyala Christine Kaya. Robert Sekitoleko bw'ate otusobedde mwami Robert Sekitoleko olinayo ekiwandiiko kyonna ekibanja Ssaabasajja kubanga ebamunaanika waliyo olubiri lwa Kabaka. What are you doing ng'ate omusajja Semusebe oli Muganda? Dennis Sekabira waddawa Asani Kirumira Bulenda Nabukenya oweruweru waha Kagabo mukola ki? Wano mbula n'okuwandula bwe ntuuseewo kwa bedban kakankome naawo. Mbeebaza nnyo okubeera nga mubadde ku broadcast eno. Tetugenda kusobola kununula nsi yaffe nga tetusobodde kulaakulanya bitundu byaffe. Eggwanga okukula litandikira mu maka mwennyini mw'osimbudde. Nze nga kanka kenkulaakulana etalina kyengasa esaanyaawo terina kyengasa. Tewali kyenfuna mu Mpuga kugaggawala nnyo kubanze waffe Masaka tewali kyenfuna mu ye mu kubeera mu paalamenti ng'ayonoona bwonoonyi. Kyekyo kye ntera okubagamba nti ne mu byobufuzi one of the main reason why someone supports is a selfish interest. Lwaki omuntu aba awagira omuntu yenkola nga mulimu ekiki ekimugasa ye ng'omuntu. N'olwekyo tetulina ngeri ki gye tusobola kugenda kuganyulamu ggwanga ng'amaka agaffe mwe tuva sima guno tunuulira Seggona bannange abantu bali eri bakaaba abamenye abantu bali Abachina babagula Seggona yennyini gyakulembera balinda Seggona naye lwaki muzeeyi Kyagulanyi obwo obusajja obukaddiyo obwo kakulubala kalipo lwaki tobugoba omanyi bweripa ku bifo ne bukulowoozesa engeri gye waafuna engezigezi koogera kamozoola amaaso n'olowooza tikategeera nnyo waliwo obusajja obwo nga butusobedde mu opposition nga weebuuza n'engeri gy'afaananamu ye kennyini afaanana lugezigezi awunya ssente buyaayi na bunyazi lwaki temubugoba mu kibiina ne tufuna olutalatiivu butuulidde ebifo by'abaana abasobola okwewaayo okuweereza ne butuulidde ebifo by'abantu abakyalina obbugumo ly'okuweereza kubanga bwo bubadde mu paalamenti ebbanga ddene era kyova olaba Nambooze mwali mumuwadde ekifo ekinene
actually obwa leader of opposition ze badde ndowooza n'obwa kamisona mu parliament bwe mumbujjako ebyo ebireri amudoza mu bwennamboozi kwa madamu teacher ne bwali tulyamu olukwatisi tuli mujjukira atukoledde ebisoboka atwogeredde n'okututeeseza ebiteeso ebirungi ate era atugambidde ku banyazi n'okubateeka mu shape bw'abanga abadde mufeera akikoze bulungi obufere bwe tubusiimi era nga nze ndowooza mwali mulowoozezzaako nnyo engeri gy'atasobodde nakulya mu bantu lukwe n'atagoberera bino birerya bye tulaba n'asobola okubiwabula nga tebiwulira newankubadde byakaluba byakulumbala byalippa okwelippa kulinga enkwa kakati ku mulundi guno byogedde nga Munnamasaka eri ebadde endowooza yange newankubadde nze muweereza omutesiteesi omukulu wano ku media choice telefina n'abalaba omulundi oguddako ku mulundi oguddako tugenda kusobola nnyo okusensula ensonga nnyingi nga mwe muli okutunula nga Bannamasaka ngeri ki gye tugenda okusobola okwenunulamu mu political limbo yennyini gye tulimu nga twetaasa ku political zombies zino zetusigazza e Masaka. Tubayozaayoza Bannamasaka abatasobodde kugenda mu gundi mu lumba olusembayo n'ekyoto ekisembayo kya munnabyabufuzi atabadde nansa omuyaaye omunyazi w'ebitaano Mathias Mpuga mbasiibudde njabbalaba mu program endala.